kulwanyisa akawuka ka mukenenya era ng'eggwanga we tuyimiridde Uganda ekoze n'amaanyi okulwanyisa akawuka k'obulwadde bwa mukenenya. Bwe twogerera kati omuwendo abantu abafuna mukenenya guli ku butundu 4.9 okuva ku butundu 18 ku 10 mu myaka giri egy'emabega, era abantu akakadde kamu mu 50,000 bebalina akawuka ka mukenenya mu Uganda, naye kwabo abakyala be bakyasinga obunene 93,000 era ate abakyala bali 57,000 era kwabo abantu akakadde kamu mu 30,000 be bali ku ddagala. Bino byonna byanoonyezebwako nga tukolagana n'ekitongole ky'ebyobulamu era biraga okunoonyereza gw'omwaka 2024 twafuna abantu 3,700 abaafuna mukenenya okuva ku 9,400 mwaka gwa 2010, ate n'abo abaafa ku bulwadde bwa AIDS bakendeera okutuuka ku 2,000 okuva ku 5,410 mu mwaka 2010. Kikulu okumanya nti obubonero bwa mukenenya buli waggulu nnyo, bukyali waggulu nnyo mu basajja okusinga abakyala nga bwe muwulidde, era abasajja be basinga obutamira bulungi eddagala kyekiviirako okufa n'obulwadde buno bwa mukenenya. Nebaza nnyo Pulezidenti wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni yabadde omulwanyi mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya, nga yatukulembera mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya, naye awamu n'ebitongole ebitali bimu ebya gavumenti n'abakulu b'amadiini n'abakulu b'ebitongole by'ennono. Kati omukulu w'eggwanga alina ebiragiro bye yateekawo mu mwaka 2017 era yateekawo n'enteekateeka enkulu mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya, era eno enteekateeka ng'erina empagi 5. Ekisooka okukunga abaami okwenyigira mu bikolwa ebiziyiza omuntu okutafuna kawuka ka mukenenya, naddala abawala n'abakyala abato. Empagi ey'okubiri okwongera amaanyi mu kukebera n'okujjanjaba akawuka okusobola okutuukiriza empenda UNAIDS eyatuteerawo eya 95 naddala mu basajja n'abavubuka. Empenda ey'okusatu okwongera amaanyi mu nteekateeka ey'okumalawo okusiiga abaana obulwadde bwa mukenenya okuva eri bamaama baabwe. Ey'okuna okulanga okuteeka mu nkola enteekateeka ez'okufuna ensimbi naddala tuzikozese mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya. Ey'okutaano era nga yesembayo okunyweza empeereza ey'ebitongole ebiri mu
mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya mu ggwanga. Ebitongole bingi mu ggwanga tugambe nga minisitule za gavumenti ne kabineti, bannaffe abawagira enkulaakulana betuyita mu development partners, abamawulire, bannakatemba, abakola mu byokunoonyereza n'abantu abawangaala n'akawuka ka mukenenya, tubadde tukwatira wamu nga tugoberera zino mpagi 5 zembadde njogerako. Ennaku zino tulabye okukendeera kw'abantu abafuna akawuka ka mukenenya.